Nchovola bange ebintu bikola amakulu tebikyaliwo. Music akola amakulu takyatunda. Tokyasobola kuyimbawo ye music akola amakulu atunde wa lwansonga gwajja okuŋŋamba ebikola amakulu gwe nga togakola. Oyagala kujja kuŋŋamba abavuka mukole nnyo mugagalo gwe ssente ozibye zirinawo okuba mu banka bajja kubuuza accountability yazo eriwa nga togirina. Ozitadde nawo ebisawo n'ebisawo. Kisingako okuba nga abantu bonna abazimbi amayumba gw'olaba amanene basula omwo naye ng'okutegeera kubaleme n'okukyusa eggwanga kubaleme neeraba amayumba gonna agatemagana. Bafa kimu njagala ndage gundi nti musinga. Bafa kimu njagala ndage gundi kituufu osobola okunsinga mu ekyo osobola obutansinga bwongo. Muzimbye amasomero abaana bammwe be mutaddemu international. Mukama mulungi bali omuze bayita international school babalya bisiyaga. Mukama mulungi nti ng'omuntu wa anti muganda wange leka nkubulire bakulyetinze be babadde balowooza bekoledde kasaka kabwe bamanyi bekulombo mbwe abaana baffe boogera nzungu beeyisanga bali abasembayo. Eyo ndowooza y'abali si yammwe. Oyo omwana aba tannasoma. Okwogera oluzungu n'alufaana oluyita mu matu ne mukamwa aba tannasoma. Aba tannategeera wabula kyayize ayogera oluzungu lw'abalala. Ensi ttake genda mu nsi China, genda mu nsi Japan, genda mu nsi simanya zoogera nnimi zaazo n'ezituukemu ojja kutya. Ggwanga kyerifugibwa omuntu nga buli mafuta gayina ebbeeyi yaago. Gano mita emu okuva wano okutuuka wali gana ebbeeyi yaago gana ebbeeyi yaago gana ebbeeyi yaago gana ebbeeyi yaago gana mbere eddembe lyettuufu ery'okubba bannaabwe. Naye eddembe ly'okwogera ekituufu lyo teririiwo. Naye eddembe ly'okumanyirwa n'okunyiga lyo weeriri. Uncle Bafana, the general what generation eno gwe tulinawo mu dancehall music n'okubanga ate yasala okulaba nti bannayuganda bayigiriza okulaba nti muyiga n'okumanya n'okuyiga byanjawulo. Kati nga mungi obadde osoma ku Growna Media ne ku Makula TV. Yes, nsanyuse bala abatulaba. Big up on yourself. Kiri kitya bannaye muli bulungi eyo kitambula. Waffe tuli mu mbeera yakwemulugunya. Okitegeera tuli mu mbeera yakulaba nga obwenkanya buganya okukola ki okujja naye wemba muri fit kyakabi nnyo obulamu bwe bubaawo obulamu obuli kulwanyisa mbeera yetulumba okutujja mu layini. Sport trend gwe mukulu kwa tusinzira okuweereza ne muganda Growna MC awanziza byafana I don't know. Yeah. Nizale ku mu TV wali wetuli abasizo okutwasa bagita program which are extra Monday paka Friday wera bida subscribing liking nga bulijjo atuba tugoberera ensonga bula n'okuzigusa okulaba ate nga bitambula basically wera nsonga entertainment kabaka Bafana ino gwe tulina kanayo kyani musajja atudde right ntudde eno yagendo feed amiguo ali wakati mutte wali anatukutula no sobola munatulira tutandikire wa tutandikire ensonga nyingi tutandikire ensonga enkulu. This time namutandike kulimba palo ya Kayozi oludi political yatadde oluyimba lwanyumidde nnyo tugamba nti yazze ku mitima gy'abantu yayogedde ku bituluma nga ffe bannayuganda. ayina wagamba nti ndibaleta Mr. Mundu ajja tufuge Mr. Mundu yalumbyemu America o somewhere simanyi lwaki yalumbye tumanyi mukwano gwo King Saha bamugana okulinya ku stage ezenjawulo olw'ensonga zezimu bwezi kyondoozo okuva Masaka bamugana okuyimba ne Juzo ndali ku show police nejja ne mujja ku stage mu mbeera bwetyo gwe kenyini ovudde onokola oluyimba naku ntono nyimbo ganga bbiri nokola oluyimba olupya olwa political olulumba mu mbeera bwetyo lwaki ofunye guts ezo olaba nti olumba government eno Bafana mu mbeera eriwo essaawa ene Kampala yaba ffe wetesitesi ekimala cruisers ezigenda ezizo okuddakaawo kyolina omumanya ebigambo byo bingi ebiriwo ate n'embeera egenda mu maaso era mu ggwanga mugiraba naye nga mu mbeera bwe mugimanyi waliwo abantu nga nze abaatandika edda because nze nazaalibwa mukazi mwavu siva mu bugaga singa tuba tuva mu bugaga singa byetusiba twewaana nabyo naye sinze muntu yali azzeekaawo ne nga nti neewaano lwaki n'okuba tulinayo gundi wa mutawaana gundi wa maanyi kati tukuze tulaba embeera nze nkulidde mu mbeera nga tetwambala ngatto nakula nsoma tetwambala ngatto era ebigere twabikoona temuli njala nga tugenda ku ssomero mu byalo eyo nga tetwambala ngatto twasomera mu mbeera ey'okubeera nti nno obadde ne single mother gwe okuze naye taatawo yabasuulawo
mbwagenda kunoonya ssente kati embeera eyo ey'okubonaabona ey'okunyigirizibwa gye tukuliddemu tompulirangako nga neeriranyiza ewali gavumenti yaffe eyawano oba emirimu gya gavumenti yaffe eyawano oba okwenyigira mu kuyimba ennyimba eza gavumenti oba ennyimba eziwaana gavumenti kubanze President Museveni agenda okuwamba yawamba twazaalibwa mu lutalo ffe twazaalibwa mu lutalo na buli kati up to now yakyali mu bukulembeze byakoze abikoze naye ate waliwo ebiganye bingi ate kati okusinzira ensi gyeraga ate kati biri mu kwonooneka bukibononesi kati nze nalinakera ekisinde byonna byalimu okutiisibwatiisibwa okulumbibwa twagadde okuteeka ekivulu of course nze muntu luno si lwebimba olusoose ennyimba nyenye ezimu bazijjayo endala zikyaliyo bw'ogenda ku social media si lwe lusoose bro just nti bannayuganda beerabira ate bannayuganda ekitulemesa okugamba mbuno oyingire struggle yaddala nti bw'oyingira oga nti nwanirira balala ate bo bakuleka okitegeera gwe bakuleka gwe n'okafiiramu gwe nga gwe tetulina solidarity era fana kyatunafuyamu okugwamu amaanyi baali abamu ku bantu mu kisinde kino ekya struggle oba kino ekisinde ekyokulaba nga eggwanga likyusibwa mwalimu abantu abatuva abatulyamu olukwe mulimu abantu okitegeera nakati kyeraze kuba luli kyali munda mu bayimbi ne mu bantu betwatusamu ekitiibwa nga abapolitician ba member of parliament namwe abantu mubaliddemu olukwe wano recently twali omukulu King Sayo omu ku bali bakulembedde mu campaign march to parliament nga bakunga abantu tugende tutambule atulage corruption must stop kana tugamba tuyenjigiremu tubeere wamu twatuse mu kwekalakasa nga saa talina walabika anti kakati kiri bwekityo ebintu bibiri waliwo omuntu alina eddoboozi nga saha nga waliwo omuntu alina eddoboozi nga Chameleone waliwo omuntu alina eddoboozi abantu bo kye baagala gwekozesa eryo eddoboozi at least oleme kusirika kati ye waaba akoze eddoboozi tugende waliwo atalina eddoboozi nga bw'anayogera tagenda komandiga wadde abantu 15 kati alina eddoboozi bw'alikozesa kyongerako amaanyi ku ekyo ekigenda okukolebwa kati ate era ebiseera ebisinga waliwo n'abantu ababeera ku front line nga abamu omupiira tuguzanya nga bw'omanyi nga bwe gutooke wantu ate bagenda nafiibwa nnyo nga ate waliwo gwe bakutte abadde aliko baatwala mu maaso jjukira nti nno waliwo abantu bannayuganda bamanyi bwe bakwata akulembedde bwe baba babadde 100 5 gatandika okukolaki gatandika okutya gatandika okunafuwa so mu mbeera eno luno si we luyimba olusoose era with due respect to respect buli muntu mu position ye to respecting the president of Uganda naye twaweebwa eddembe eryogera twaweebwa eddembe eriteesa kubanga tuli bannansi ate era tuli bawi ba musolo ate era tuli bazadde baggwanga lino ffe tuzadde abaana omulembe ogenda okuddawo gufugibwa abo be baagala babeerewo kati tulina mandate oba tulina amaanyi ag'okwogera ku bintu ng'eggwanga bwe litambula bwe tunuulira bwe tunula eddakiika emu tosobola kuŋŋamba mbu nno okuva nakati abantu bakabuuka kati nti ebyo babadde nga basoma oba bye tubadde nga tusoma ku ssomero omugaso mutonomu tebibagasa nnyo to the point nti nno n'okubala tetubala nga tusoma nti omuntu obudde bonna bumalira ku ssomero aba yakatandika okugamba nti no kampe mu ssomero ng'ate takyalina bwongo bukola ng'ayagala ate kuwasa kubanga olwo batuse mbongo bitayalinga nga atuulaawo wakoyera okitegere kyegamba ng'ate yandibadde alitayalinga kubanga wali yandibadde asoma nituwa nti omwana atuuse mu kyomusanvu ayingidde koosi agenda kusoma okutuuka ku senior 4 agenda kusoma koosi eno ng'oludda agenda okutuuka mu senior 4 nga yazimba n'amaka nga buli kimu akikoze kati biri ebirala agenda okukola kati wano tukola research ezetatuyamba ensi endala zigenda kwekyo ekintu kye bamanyi nti kibayamba either kiba promoting ensi endala obba wekitiibwa kati ninyo nga tugenda va kusaga eyakatuuka of recent lwaki njesibyeko gye ntandikiddeeyo because akayimba kano kankutteko ate ne kagira mu kaseera nti bannayuganda balina ebibaluma kyovula butandikidde emabega kaawo waliwo abamu abaakwatibwa mweyo kozi emu nga kulina abakozi wa radio era olunaku lwaleza ennaku z'omwezi 3 luna buli lwalina okukomawo mu kooti batule mu nsonga zaabwe oba banaabeera rain yes abamu bo baavaayo ku olwo for over time obaddewo nga gwe omu ku baabo abatanyigirwa mu ttooke ku nsonga eziruma bannayuganda this time round saakulaako ne wakubadde ku postinga
Ekisokera ddala naza buya posting nabijjayo yakira namala na ekisokera ddala nze abantu okuzzayo emabega katono waliwo project gye twagenda ne tukola emabega we twali tuyingira okulonda okwakalulu akaggwa. Waliwo project gye twakola nga nkulembeddemu abayimbi bannange abawera 30 ne tukola oluyimba abantu bategedde ensonga gwe n'emikwano gy'omukaddiye people power kati erina power temukyateesa bya nsonga musiiba gye muteeseza nga mwebasengola abantu basimagira nnyo mu parliament. Oluyimba olwo twaluyimba ne tutuuka tulutwale tulukola ekivvulu ne batulemesa nga nesaawe tumaze okisasula Lugogo tulukolera ekivvulu ne batulemesa nti ekivvulu ekyo kirina kubeerawo. Ebyo ebintu ebisinga abantu tebabimanya ne tufiirwa ssente ne tufiirwa ebintu bingi. Oluyimba ne tulukola natayizibwako emirundi egiwera ku geeti ewange eyingira nga bamponinga okulekera okukola ebintu ebyo. Kati nina ssega gye bankwatiramu nga ngenza okuyimba Tanzania kubanga twasanga basibyewo wali Tanzania. That was COVID. Nga mbisera COVID yawe yali awedde nga agwamu. Kati netusa tugende ng'embeera efuuse ekyembere tugamba nedda tulina okuyingirira abasajja bano bo bali mu kweyagala. Tebalina kye batuwa batusibidde ewaka mu butuufu waliwo kyogamba oba okufa tufa kange nenoonyeza abaana bange kyaki ekyokulya. Bwe tunaava ffe ng'abalina amannya ne weerabisa nti n'enjala ekuluma okoze ki ate ogenda kubona ffe abalala nga 10 nonga nsobola okwekolera. Natuuka boda nga bagisibye nze nakozesa olukujjukujju olwasala boda nyingire ku sayidi y'e Tanzania ngende nkole ki nkuba ekivulu. Ekivulu kyali kya ddala, kivulu kyakuba nnyo nti kyaleetera poliisi y'e Tanzania ekwatagana poliisi ne bajja ne batuwamba ku makya nga tukyali mu hotel. Ssaawa ng'emu ku makya nga baatusazeeko dambush ne balyoka batukwata nga babbi b'obusimu ne batulesa ebintu byaffe emabega twabula ssente zaffe ebintu bingi. Actually essaga ng'ewedde bantwala enaggulu awo batryinga okulaba nga at least bazza oba batusasulako ku ebyo ebitono byakola ki ebimu ne tubireka twatuuka ne tubireka okitegeera. Twabulwa emmotoka twabulwa kamera zaffe amasimu ssente enkalu ssente zwatuva okuyimbira zonna batujjayo nga bamu balina namuzino bokisi ez'omunda ne batuteeka ku kabangemu kabasuka ne batufukamiza ku magulu ne batukuba ebifaananyi ne batukwata zi video ne bamaye batuvuga ne batwala ekyotera ku polisi batujja ekyotera ne batujja ekyotera awo ne batongera ne batwala kaliisizo ne bansibire kaliisizo nti twamenye etteeka lya president erya COVID. Ne tugenda ne kaliisizo ne batusiba ennaku nedda ne basooka batwala mu karantini yali ya weeks 2 ennaku 14 ziba ziggwako. Olwo karantini bagituweera ku boda emutukula ne tumalawo ennaku 14 nga tuba mu karantini ne tuvaawo. Karantini yali eddoko nga tumanyi bajja batukebedde tulata tulina COVID bagenda tusiibula baatuzza kabangali nga batuteeka bali kyotera mu kkomera olwaffe ekyotera mu kkomera nga olw'eggulogulawo nga batujja ekyotera nga batongerayo kaliisizo kati nga batusibire kaliisizo ennaku zaalinga oba 3 mu kkomera ly'ekaliisizo kati nga baseetinga kooti ng'etuula kooti yatuula kyotera kati nga batujja kaliisizo ku mpingo zaffe nga bateeka kabanga batwala ekyotera kati batuteeraawo nga saga nga principal Dr. Jose Camilo n'abayimbi mikwano gyaffe by that time abapostinga kati omuliro ne gukola kino gukolera kajjukira baali batukwatidde masaka atenze gye banzaala kati emmotoka zatandika okuva eruyi nga ne bayiwa abantu ku kooti kugamba kooti neewuuma kooti mu kuwuuma kyatwalire essimu eyava waggulu yali order from above eyatuta kooti neekola ki neekomaawo naye nga mwalimu emisango mingi yagigenda mu maaso. So njagala kugamba nti ebyo netusaga ne tuliyitamu ne tugenda nga tugenze ne tukwatibwa ne tuyitamu ebyo byonna abantu balina okimanya nti nze n'ennyimba ze nayimba eziri awo nti bano abasajja bazijja bujja ku social media ennyimba eziri ku social media olwo batutunze bageziwadde nnyo ensi yo bagitunze mayigo okitegeera mpitivu ziri just nti ebiseera ebisinga abantu baba tebatuwadde attention ebimu tebabikola ki tebabitegeera naye abatuwa attention babitegeera kyova laba lwe yakoze statement n'agamba bw'oba oyagala okumanya ebitukwatako ebituufu bibuuza abo abantu abatuwagala naye bw'onoobuuza abantu abatatuwagala bo bajja twogerako ebitali bituufu. Nja kubeera ewaka nga ndya nnyama y'omubuuzi oli ali agambye oyo yaggwamu dda ali ku bijanjaala ali ku ntula kubanga yatayagala kundaba nga nkola ki nga ndi bulungi mu mbeera eno kati nyazo olimba lwe nayimbye emirembe kyali kintu kya ssanyu ng'okwagalana nga kintu kya nkizo ng'okusaasira munno omukisa gwe gutojjera naye abasajja bajja n'ekikono ne baleeta minisita Mmundu ajja atufuge
olabayo amazima ne bagafuula ga lutalo ne bazimba n'amakomero omwavu bamusibe nga talina bwemage Nsaasiro yali mu kyalo Nsaasiro atamanyi luzungu bamulyawo mulembe gw'ababbi ekyapa bakiryawo ani aloga bano abafu bakuba be bafuga ne batta be bafuga balumya be bafuga kati abo bafuga bava bagenda fuga meti okogera mazima abazungu okogera mazima mu system ya gawu ya tuka anche gambo ko anche nachimbye ne gamba nti amazima kati gafuka ga lutalo bwogogera obo yingidde lutalo okufa n'okuwona nti amazima kati gafuka ga lutalo olubalo nayimbe simbu nno tulumba government bakigano mazima gakwata ko gwenga mu Uganda okusinza ku nsi bwetambula ebyokola tuyina bingi naye ensi tetusobola giyagali ya mungu efaanana bweti tewali teeka likola ffe singa tuli bagagga bavundu singa music waffe abadde ayina akatale singa government buli kaseera gamba eteekawo emirimu gy'abantu lwaki omulimu gw'okuyimba tegutwala nga gwankizo abantu ne bagaggawala naye tesobola kuteekawo ekkubo ligaggawaza muyimbi kubanga yerowooza tejja kufuga muyimbi nga mugagga oba ng'alina kati tuyimba ku bintu ebyaddala emirembe kyali kintu kya Katonda Katonda kubeera mu nsi eno n'emirembe kyali kintu kyankizo ng'okuwagalana nga kintu kya ssanyu ng'okusaasira munno omukisa gwe gutojjera kubanga bw'osaasira munno n'oyamba munno n'ogenda mu malwaliro n'olambula abalwadde ng'ewakana omukisa gujja naye kati tebikyaliwo ng'okusaasira munno omukisa gwe gutojjera naye abasajja bajja n'ekikono ne baleeta Mr. Mundu ajja tufuge ne bakwata sente zonna ez'omuwa omusolo bo ne bagulamu emmundu basobole okwekuuma kyova laba bwe mwekalakaasa nga emmundu yennyini gye mwagula ku muwa omusolo yeevaayo yennyini gwe gye wagula yeevaayo ne balyoka bagikuteekako ne bakukuba ne bakwata abakazi abali ebwerere ne bababambabamba bannakazadde b'eggwanga wulira bbaasi eno nti emirembe kyali kino okwagala kino okusaasira banno nga mukisa gwe gutojjera naye kati abasajja bajja n'ekikono ne baleeta Mr. Mundu ajja atufuge okitegeera ne baleeta Mr. Mundu ajja atufuge kati amazima kyafuka kintu kya lutalo amakomera bagazimbye basibe omwavu atali bwemage kyova ne twabagamba nti ani aloga eggwanga lino gwe omuntu atasobola kutegeera ng'oli musajja wazaala abaana n'oli mwani akuloga oyagala bugagga kyokka wasuula omwana w'omuwala gwe wamuzaalamu kyokka gwani akuloga busiru kyobo obugagga ogenda bujjawa nga ozadde obuvunanyizibwa bwo obusudde weefudde member of parliament kyekyakutuwa mu parliament bw'oteesa biki gwe biki byolaba ng'oteesa bitula n'abaana bo ku mmeeza mutuleetedde okuyimba ebintu nemala ne mutuvuluga nemala ne mutunafuya ffe tulina amaloboozi n'okuyya tusobola naye tujja kuyimba ebyo tulaba nti binasobola otuwa ekyokulya muleme tulabisa be twasoma nabo bo olufuna akasente bakateeka ffe tuyinvestinga mu music oba mu system omwana we nkyagisange nga erina value ng'erimu amakulu naye waliwo omuganda ng'abantu bo tebaagala kintu kyaddala kubeerawo gavumenti egambye okuliyetinga mirimu okuyimba mulimo naye muganya ogutongoza muguwa ekitebe kyagwo mwefudde abataddewo offices naye nga office tezikola tebikola bwe bakuteekayo musibe nga bakuteeka ebbali nga bagamba tugenda kukuwa akasente tukuwe emmotoka tukuwe abakuumi tukuwe gundi anti okkiriza nti tukuwe n'omusaala bali baleke naawe kati ng'ova ku mulamwa ogugamba nti twetaaga akasente tugende mu nsi endala tuyinvestinge bwe tuti tulabe kino tulabe bano bakikola batya tugende mu nsi endala abayimbi olwokuba gw'omukkuse kyeggamba tebakola ekyobawaayo kati nga mu federation bawaayo bumbi nga busatu tekimala ekyo mwe ng'abayimbi anti ebyo naye ze bribe ziri ze nkugamba nti obumbi busatu babuwa muyimbi omu ezo sente baziwa muyimbi omu naye n'alaba banne abadaaga n'abagamba owange kwatayo 5 Bafana oli muyimbi ebirowoozo ebirungi ebiri so nice eri omuntu akulaba birungi nnyo era mbyagadde nnyo but time ebiseera ebisinga ebintu bino bebitandikira Bobi Wine yayimbanga zitayimu bomu nayimbanga obululu n'ennyimba zaali nnyingi lwaki tovaayo buvino jja noyimira kubanga kati abayimbi mufunye platform osobola okuvayo ne weesimbawo okiikirire bantu anti muganda nge kirigwe kiti mu nsi muno bino si bya kibuli mu nsi muno nsobola okuba nga seesimbyewo naye ng'ate ndi ddoboozi lyo yayeesimbyewo kubanga nze tekyetagisa kwesimbawo gw'olina kumpa budde n'ompuliriza ebigambo by'eggamba ne bikukyusa oyo pasita abulira mu kyaki ebigambo by'aggamba n'oyo member parliament byabadde alina okugamba lwakuba yabivaako bamember parliament bwetandika okulya ssente omuwaka tutiramu omuzira nayogera ebintu nga tebikwatagana lwa nsonga yali enguzi mukama n'amuggyako okutegeera n'okumanya kyenkugamba ontegedde bro
batandise creatinga ebintu ebitayamba muntu okuziika okimanyi kati okuziika kubeeramu butuuti okuziika kuba kwa kunonya naye ng'ate omuntu gwe muzoziika mu butuuti bali mukaaba amaziga balina ennaku yaabwe kati gyabo tebakyamanyi ebyo naawe so kati embeera ya bulijjo ey'okuwaŋŋana ekitiibwa teriiwo kati twebuuza gwe ova nkumuvuka b'ennaku zino kyova olabanga ebintu ebikola amakulu tebikyaliwo music akola amakulu takyatunda tokyasobola kuyimbawo ye music akola amakulu atunde wa lwa nsonga gwajja okuŋŋamba ebikola amakulu gwe nga togakola oyagala kujja kuŋŋamba abavuka mukole nnyo mugagalo gwe ssente ozibye zirinawo okuba mu banka bajja kubuuza accountability yazo eriwa nga togirina ozitadde nawo ebisawo n'ebisawo muzimbye amasomero abaana bammwe be mutaddemu international mukama mulungi baliyo muze bayita international school babalya bisiyaga mukama mulungi nti ng'omuntu wa anti muganda wange leka nkubulire bakulyetinze be babadde balowooza bekoledde kasaaka kabwe bamanyi bekulombo mbwe abaana baffe boogera nzungu beeyisanga bali abasembayo eyo ndowooza y'abali si yammwe oyo omwana aba tannasoma okwogera oluzungu n'alufaana oluyita mu matu ne mukamwa aba tannasoma aba tannategeera wabula kyayize ayogera oluzungu lw'abalala ensi ttake genda mu nsi China genda mu nsi Japan genda mu nsi simanya zoogera nnimi zaazo nezituukemu ojja kutya bafana abantu bagaba ime mufuse nnyo ba layisi okitegeera muri very cheap babagula obusente butini kimbi biri ogenda omuyimbi ocrossing okuba ko side jadda kyetaaga na sente empitirivu lwaki abayimbi wewuddwa nnyo mu value atenga nazi kunensi omuyimbi anti enjala ebaluma kati ataba abamu tebalina mutima guli gwa solidari gwa ggwanga nti bafana tomusangangako ng'ali ku katuuti abuulira at least asirika nesigenda kujja kwogera kigambo enkya kye ngenda kulya okitegeera sigenda kujja kwogera kigambo kye ngenda kulya era sigenda kujja kwogera kigambo kye ngenda kulya okujjako nga ngenda kukola mulimu oguyamba omuntu omulala nga gavumenti erina okunsasula ng'enfandinga nkola omulimu oguyamba munnayuganda naye nga sikwata kulya nze ngende nzikute nze ondabe nga neewana nti nazimba ennyumba ey'amaanyi just mukati wemala ogizimba nti nagula emmotoka y'amaanyi bw'omala oggigula ensi olema ensi yonna ebateteredde ensi tegenda kubeerako ekyo awo oli mu kwesudiya ggwe ng'omuntu kisingako okuba nga abantu bonna abazimbi amayumba golaba amanene basula omwo naye ng'okutegeera kubaleme n'okukyusa eggwanga kubaleme naye raba amayumba gonna agatemagana bafa kimu njagala ndage gundi nti musinga bafa kimu njagala ndage gundi kituufu osobola okunsinga mu ekyo noti osobola obutansinga bwongo osobola obutansinga kumanya katonda yeba yatulotidde abasajja bakoze kamera tunabyogera tisi bali bisangawo ne bategeera nti bano abasajja balina okutegeera kwabwe n'okulowooza kwabwe naye tetwaba budde nga ffe tugenda ne kino kye tumanyi nti nno ensi yo kyeriko kyegoba naye nze nkubuulira nti olwakafubo ke batuyisaamu kubanga tulatuwa amaloboozi agasobola okwogera neweewala n'awulira batunyigiriza ne batulokola nga tetwogera naye nze kino nkikubulira ffe netunava mu lino eggwanga ne tugenda mu ggwanga eddala tugenda kuyimba naye kituluma okuyimbira mu ggwanga eddala eritali liriyo ng'abantu abo tolina ngeri gye weenyumiriza mu bantu abo kuba buli kyokola okolera abantu abo bwe bakebera omusaayi gwe si gugwo that's not your home era ogenda olina kunyumirwa wano kati gwe tosobola kuŋŋamba mbu nno nze ongobaganye muganda nze sobola kukugamba nti nno nina essanyu bro ziza bafana abasajja ng'aba Yvonne Chakachaka ba Nelson Mandela ba Nelson Mandela omuteka ba Lucky Dube abasajja ng'abo bakuba music n'abeera revolutionary songs nezicrossinga ne borders zaabwe tibatondangawo obunkenke kuva ddala ku gavumenti ze baalimu olaba ati naffe Uganda olimba lutuuba anti kakati abo mu biseera ebyo be baali mu kino kye tulimu ba Lucky Dube we bayimbireza ennyimba bali mu kino kye tulimu ng'ekiri South Africa kitokotanga omuzungu anyigiriza baagala tutwala Africa Mandela ogwo baddugeregeddeko we yaganira we yagamba oba mu nsi bamukola ki naye sigenda kwiza eggwanga dikola ki ditwala mu butategeera oba bantu kutwalibwa bantu kugobe kati naffe kati saawa eno kyetuliko kati okuyimba ennyimba zino singa mutuwa obudde ne musapootinga zino ennyimba abantu ne bayingiramu okumanya nti abantu singa banaatambulako abantu singa banaafuna okumanya bajja kutegeera nti ensi okukulaakulana si bye bino bibalaba ebyamayumba abantu balina okutegeera osanga omuntu nga takyasobola kugamba nti nno munnange yaguze ekintu muwalane munnange yaguze ekintu kankibbe munnange yakoze nti naye wano eggwanga olisanga bakoze ekintu ne kiba destroyed oli naava eri najja ate na destroying ekintu ate kye baakoze kwegamba waliwo ensi weegenda nga
tewakyali wali speed abantu gye bali mu bavugirako bwe kiba kijje nga kiri evident ng'olaba ssente kati ziriibwa openly nga okitegeera nga bagga nti gundi yatutte biliyoni zino gundi yatutte biliyoni zino ng'omuntu omu yayagala kulaba nga azimbye apartment omuntu omu ayagala kulaba nga netayagala yo oba mmwe nze katambula n'eka zange z'ettaka 20 nga buli kaseera nkulaga nti naleete naye ssente 10 nga buli kaseera nkulaga nakoze kino naatera bwe nkulaga nti nno ndi mu struggle kati nti bannayuganda balina okitegeera nti waliwo abantu ng'oli ajja kujja nti ne mu struggle naye nga tali mu struggle nga ye ayitirawo kusalusa lubuto lwe nga ye kati nti abo bantu ate basinza okunafuya mu struggle nebeera anti nga bw'omanyi ababbi omusajja wa kirambu yafaanana abakazi tekimugana kwambala gomasi nayetekako ebintu bino n'atereka okubba abasajja banne kati abantu bangi abambadde ekigambo struggle muganda wange nga tebagimanya ku kubanza egamba nze ndabyeko abantu abadde mu struggle naye nga sebanga omuntu alikoganizinga nnyimba ze tuyimba mu struggle nze brad nkugambye twanafa bunafuyi ne tugamba nti nno mwana front line eno bw'obanga ng'abantu bali mu struggle ninga tebalikoganizinga n'abantu bayimba nnyimba za struggle baziwe platform so that ezo nnyimba zitegekebwa n'ebivvulu tulaga abantu nti no tuli mu naffe abali mu kino tulina amaanyi abayimbi abali mu kino balina amaanyi tunalafu kati guno omulundi w'ekiseera kino 2026 tunaaba tutya nga tunafuye biseera bino abali mu struggle ddala nedda kati ekirungi nti struggle teweetaga kubeera mu struggle olw'okuba gundi agirimu weetaga kumanya nti eggwanga libleeding weetaga kumanya nti nno enguzi nterepetitive weetaga kumanya nti nno eddoboozi lyo weetaga kumanya nti gwe omusaayi gw'oyiye guyina okubaako kye wegusasulira bw'oba oguyidde bwe guba guyise lwa nsonga era Katonda awumuze emyoyo gy'aba freedom fighters abantu abafiridde mu nsonga yogamba nti nwanirira mazima nwanirira ddembe mu ggwanga lino nwanirira bwesimbu na bwenkanya mu ggwanga lino emyoyo gyabwe Katonda n'abo abalekeddwawo abo abantu baabwe okitegeera abalekeddwa abantu baabwe nga bbaawo yaffe afira mu struggle mukazi we yaffe afira mu struggle mukama abagumye era abasaasire neggwe kyolina okumanya ebyallo lino eggwanga muganda ng'ovanga naye Katonda wange kiki kino gw'ovanga ku mwana ku ssomero omwana essomero n'agenda ku ssomero ng'omwana asoma primary 5 n'agenda ku ssomero ng'omwana asomera $1.5 n'adda ku ssomero ng'omwana ebintu byatwala ku ssomero biri mu $1.5 anti nkulaga omu ku bange ne bakulaga nti nno zino service omwana ogenda mu sports simanya agende mu buli weekend sente zifuluma ne bajja ne bakulaga omwana okugenda obugenzi ku tour yeetaaga $45,000 omwana agambye etakajoweya omwana agambye trip ya $35,000 $25,000 omwana akugambye ng'emitwalo 6 zigwali omwana yeetaaga pocket money omwana yeetaaga kati ogenda okumaliriza nga just ekyo kyokka kati omwavu agenda kusomesezaawo omwana kitegeeza omwavu ye omwana we taasome ate ng'abavu batera okuzaala abaana abagezigezi ko singa abagagga bali bazaala abaana abagezigezi kati tumenye wana abagagga bameka abaana baabwe bali luddawa era batuyambye eki tunoonye wana abasajja ab'amaanyi abaludde ne ssente emyaka 3 ababadde okumenya bya Museveni abasajja we bali bangi tubogera amannya mangi abamu basumba abamu baani basajja bagagga bakulu bano babadde babitiibwa ono wano tulina abasajja nga amaka notuka obutuusa mu maka gaabwe nga maka ga kitiibwa kale baveeyo batugambe kye bakoledde eggwanga genda baveeyo abapaati abasinga bonna teri mu paati teri muntu gwogera kubulira njiri ng'enjala emuluma era omuntu ajja gwegenda ogamba abantu ogule emmundu n'okubawa emmere ng'enjala bano bajja kugamba kyagala tuwe emmere tulye bafana ebiseera kubanga bonooleta emundu ate tugenda zikosa ffe bennyini tutandika okwetta butamanya tuyinza okusalira omuntu omusango ignorance ne bwoba mu kkooti bagamba obutamanya ne bwate bukugisaako omusango butereevu ebigambo bino singa ofuna chance you sit down on the round table these guys can you discuss musobola ogezaako like anti mwogera ate bakkiriza tebakkiriza muntu yenna alina kyategeera kubabeera waggulu ekyo kyolina okutegeera wano balina okusirisa mpaka losirika wano ate oba mu family wokka ewaka walezinga point ate ne bagamba gweyogera tata wayogera oyogera kojja wayogera ate ng'oyogedde in a polite way in a respectful way n'ogamba nti mbadde ntesa kati weebale nnyo naye ekikukubya owegezi wajjeewa byoyogera wabijjeewa ng'ebyo bye bimu ku bikukubya onfuna kyegamba kati wano
abantu bangi nnyo abalina ebyokwogera eri ensi kyobula wana abaana ab'ekyawa obalaba bava mu ggeto yakwata kakamera bwati n'ayogerako eri ensi era voice notes ezo ne zitambula era bu vidiyo bwe ne butambula ne babuusa bannaabwe. Bafana gwe waliwo abaana abakikola mu bubi. Recent waliwo omwana gwe bakakwata oku, you know, I'm following I'm a journalist. Omwana gwe bakwatanga avuma ebigambo ebikamba avuma President Museveni avuma Muhoozi. No, pressure muleke waliwo omulago bakatibye bwatadde kwa remand. Abigambo ebyo bobiwulira bikuleka wa kakati bakusa bogere ebigambo bifanagana kwanja ate bo bavuma. Ebyo okukuvuma era nga boyogedde kuboko si kubuulirira oko si kuwabula oko kuvoola. Olaba kabe muntu nga mubbi abo be bavoola ng'omuntu mubbi okitegeera ate nga waliwo abantu we batugamba ng'omuntu mulaba nti mulina omuvoola abantu bayigire okwo nti bo bavoolwa okitegeera naye waliwo okusukka ne kugenda personal okitegeera nti feno kati tuba twogera kiri kyegambye nti wana ekikubya abantu n'ekituusa n'ekikola ki n'ennyimba ze tuyimba kati gwolabamu obuzibu nze gambye ensi bagigabana bagitemamu ebitundu babigabana ensozi n'emigga babigabana n'akatono k'omwavu bakagabana omunaku anaddawa ensi bagigabana bagitemamu ebitundu babigabana ensozi n'emigga babigabana n'akatono k'omwavu bakagabana omunaku aliddewa. Lwaki Abachina mu ntobazi mwe bazimba lwaki Munnayuganda ye tazimbamu? Lwaki mu ntobazi Omuchina asobola ozimbamu, Omumerika azimbamu, Omuzungu azimbamu, Omujapani, lwaki Munnayuganda tazimbamu? Olesemu Starbucks nti wa service eri abantu. Lwaki yo omuntu Munnayuganda ye lwaki tazimbawo? Nemwe obukyaka temumanyi banne kye bayita kuba na ddembe Mukama Katonda banne n'alaga Bannayuganda eddembe lye balina okuba nalyo. Maama Bannayuganda bayinza n'okugamba bulijjo omuntu kati kankule blood ensi erimu eddembe Pulezidenti asobola kutambulira mu konvoyi ya mmotoka. Kuba nawe wonna kusokola sente za muwamusolo mukutegeera okwadala kati mugenda mukola ki? Nedda kyenkugamba eggwanga kyerifugibwa omuntu nga buli mafuta gayina ebbeeyi yaago. Gano mita emu okuva wano okutuuka wali gano ebbeeyi yaago gali ebbeeyi yaago gali ebbeeyi yaago gali ebbeeyi yaago gali. Mwine eddembe mugenda mu mabaala ne mwimba. Mbere eddembe lyettuufu ery'okubba bannaabwe naye eddembe ly'okwogera ekituufu lyo teririiwo naye eddembe ly'okumanyirwa n'okunyi lyo weeriri.